kusakata vibes vampita DJ Senior B the remix za Manyiga Mugongo checking a microphone yeyo 1 2 2 2 2 zetuli. All right, sakata vibes are representing DJ Senior B the remix za Manyiga Mugongo ngabera kwatira kamera kubanga ensonga zijja live loud and clear. Of course sakata vibes vetuba tujja n'abantu abenjawulo tukuletera ensonga zino nawe jolio zirabo ziwulire zitegera ate oberengo zikugukamu bulungi nnyo mzuri sana. Right about now tuline Trekkerman tugenda batutunuulira obulamu bwa Trekkerman, obulamu bwa music, obulamu bw'engo omuntu. Tugenda batutunuulira bo omuziki bagufunamu ki, bo omuziki gwabanguyira, bo omuziki gwabakabulubirizamu, oguba gwakalwa biki ebyagaana, oguba gwayanguwa bakozesa bukodyo ki, bina tugenda kuba tubimanya. Nze DJ Senior one more time, Manyiga Mugongo kamera Trekkerman tusanso okulaba. Nenga ebbanga libadde ddene. Banga ddene ko mwana. Banga libadde ddene. Nenga kyekiriwo. Zijjukira Trekkerman. Mwaka sigujjukira bulungi. Naye nzijjukira akayimba mukyakaze. Omukyakazangako. Ayo ne tuvaayo nobanga bulabulamu awo noba wavaawa n'ogenda osabula oguluba nange. Awo wekufunira ku Majesty. Ali ate Tragedy. Mwana Tragedy gyali eyo. Yali mwana yakuba Sizamani mulaba ku Facebook kati nana banange nano bana mulaba ko bawa street ready ani Ronnie Bantoni yafuna sente nawe chechiri bomwa ali bulungi media man Trekkerman yani Trekkerman nze bampita Kisubika Moses agobuzaale nsibuko ya Kawempe oli mwana wa Kawempe maje gawo Keti Farao zone totuka eri Kawempe eri kutta naye nga no ku Kawempe asoka bitune bwayise ne Kawempe tusibuka awo ne tuwulugumya endongo zemamirira endongo from Kawempe ebyo nebiseera nga ffe tumamirira nga teri asala ebiseera bye wajjira byaba Black Boy bani okitegedde omuziki gwali gutya omuziki no gwali gwa Tabu Maje obanzijjukira wendabira akayimba ako akamukyakaze waliwo akayimba ka Yiyamoze sikajukira balungi naye bwe buyimba bwaliwo nga mwe bayimbi abapya mwaka akadde era omuyimbi gwe nandigambye nti yalinga yajja n'abakubamu ekikonde wakati yali Kirevaje Kirevaje yafubutuka Kawempaawo ebwayisa naye wabwayise promoter we yali bwayisaawo kaduuka waliwo akaduuka nga kayita Proline yafubutuka ebwayise bonna twasamanga nabo omupiira egundi awo ku kisaawe bawizo bani kati amaje gafubutuka nnyo kasaawo awo nga wetuva ogendo kati Kirevaje nokuba hiti twali tusama busame mupiira awo serious ogenda okola okuddako okulaba enchanga muganda waffe ali ku TV atabuse serious kyali kitya mwaka akadde music yalinga atya music yali hard naye nga okubotola kyangu kyalinga kyangu kubanga yalinga hard nnyo okuyitamu naye ng'omuntu kasakkwatako bw'ati oyitawo mangu. Ani yakukwatako akayimba ako okulabika okugenda mu bantu mukyakazi? Kati mukyakazi teri yankwata nako naye bampa offer mu studio ewa offer omanyi Tagi studio ebeerawo ku Kampala Road. Yali Kampala Road awo nga ku wabera club bagita tavern yavaawo kati awo wewali omusajja awo eyampaka offer naga maje tukube mwawo bali bakasayininga ba Ronnie Bantoni awo ebiseera abatagi awo Ronnie Bantoni yali akubye ngatu nga bawunyikamu eyo kulayoni obamanyi bulungi kati nenzija omusajja ato Kano Kayanja ndowooza Kano Kayanja ya connecting awo awantu nenkuba yakayimba awo kati bote basoka nakunda aba producer Cardinal
Kadino teyasoka kumpa nnyo mu time akubira ba Bobby Elizi kuni ambiri bombe ngawira ava mu vibe ziri ennene tebamugamba n'oyo omuyaya asabula Kadino kweko nga bagera nakuggalawo studio kiro sawa batugowaga mwana mujja kudda enkya mwana alinenga olinaga omuyaye muwe chance Kadino nagamba jangu tulabe nateekamu engoma yali oba yagamba yimba Kadino yali Timo anti mwana ebiseera bitandise okugenda kati amagye galansovaako naye era kyekyo amagye gavaako naye yali Timo mwana mbadde mpayiriza Kadino Timo ne gayi bamuyita David ne bampita manager weyo studio ngaga mwana kati omuyaye bamumujewa mutuletera abayaye wano nemamirira akayimba ngera webibeera nemamirira akayimba maloka kuba manager yali atudde eri nalaniko sembera nagamba storage oyo omuyaye kyogamba yayimbye akakayimba namugamba nti munange yayimbye akayimba ako wano naye gwe muyaye gwe soko jangu wandika wano obeerawa kakati tunakola tya oba twagala tukusayininga ebiki nemugamba muzeeyi nze naye sina tabu nze nonsayininga naye nga tuli bajuwa nnyo ku bbala ng'ondaba kwegoza nga pe bajuwa abokuwirisa onyo kati nengenda eka ne bampayo ne ku transport awo nga balaba ndowooza omulamwa weguli nenzire enkya tebalemera endongo yange bagamba wa eno endongo sebo genda funamu ssente oba osayininga oba tukuwe osasule studio nengamba nze ebintu byokusayininga nga siraba majja omuntu ansayininga ndaba amajja nimbagamba kati mwe mumanyi nze endongo mubadde mwaginkubidde kulofiti nga mumanyi sirina majja nenjibalekera wayitawo ndowooza omwezi nga gumu nga balaba sijja naye nga Timo amanyi wenkasiba wali ku DV8 alimandi awo Timo najja nanga amagye badde ndeesa endongo tukute nemugamba eriwa agamba yino gwomanyi kati gwomanyi gugenda weeyiye endongo lwagiteeka awo ku DV8 netandika osabulirawo endongo yansooka mu kirabu ezakabi mukyakaze nga mbeere wabweru wa Silik Went ngeri eri bakuba naye nga basimolax obajjukira nga bampitako naga kale alaba n'omuyaye mwana ali wano endongo eri etutta nagala kuyingira bbaala nga bagamba toyagala mbwe siyagala naye nga olujja ku mulyango boodagabakubawona gwe sebo ddayo eri naye nga endongo yange ekuba mu bbaala galakitoyogera oli mulimba lwange nga newo bagamba nze ebbaala zaalwawo kunzigulira serious nga ekuba mwanjenwa ekuba mu Siriki naye nga okugamba nti oyingire ebbaala eyo nga problem mukyakaze wate wayingira naye nga ye yampita yayitawo buyisi n'agenda kitegeeza singa naliko ate omukono gwa ssente ogugoberera ate yandikubye ennyo kituufu oyogedde ku DV8 mwakolangawo ki DV8 lyalinga kuŋŋaaniro alinga olaba kalenda guest house kalenda ebeerako abayimbi ba bandi abasinga obungi kati ffe twabeeranga nnyo ku DV8 abakubi ba abakubi ba hip hop ba R&B nga tubeera awo wegatuliira kitegeera olwegulaawo ne gakulyamu ate nga mubeeramu okunoonya awo kalenda gugundi ku DV8 wasibukangawo zihiti serious
yali nkozi ya hit Deviate ng'ojja buzino oyimba n'oyimbisa abantu kunayakadde mu kyakazengako ku bici yagenda awuge kati n'olubasomesa enkya street yonna ekera kuyimba ne obadde oyita ne baga olinga akuyita nga majja sokoje siko wayimbe kali akayimba mu kyakazi ng'osobola okufuna feme mu kifo kimu ekyo kitegeera kigeza kyabangamu abantu bangi kyabeerangamu abantu bangi abali mu industry gwe buli ali mu industry gwolabe abasinga bagitandika bastraka baani balinga waabwe bonna abayiri bibendongo nga babeera nnyo ku Deviate kati ng'osobola okufuuka sita oba okoze video oba tokoze video kasoba nga omanyi okukwata microphone bwoti n'oyimbira bulungi abantu ne bawulira kati ebifo ebyakolanga hit Deviate ne National Theatre National Theatre wabangawo ki National Theatre yalinga ya Monday ng'ebaki jam session naye ng'ebaka abantu bangi kibanga kivulu nga yatabu ng'okuyimbako era kulwana naye nga kasita oyimbako bwoti nabyo kiba kiwedde enkya naye busibukerako kubirayo weyapandi jangu eno ekitintale jangu enatete bunaiti kati ng'oluyimba lwo kasita olukubakaawo luteeka okudispasinga buli entertainer buli muntu ali mu industry alina okuduulirako alina okumanya kasaba kubanga Deviate ng'omaze okukuba olwawo radio zabanga zito zitwalako music radio bazitwalangako kwegamba abalinanga obusobozi obutwalayo ennyimba n'ennyimba ezo zetwala nnyo ku radio zokka ennyimba ezalinga ezo kati nga zolaba mu kyakazi zetwalangayo zakoleranga market kugundi ku kifo wayimbidde waliwo oli omugenzi DJ Ronnie wa Capital oyo omusajja oyo yanzija ku eno gye bayita gundi Amnesia ebisere byali ki Kingston kati twaliwo n'amagye gaffe twalina kakulu nga bakayita Nguli family Nguli family mulimu Fireman Kakokolo yaddawa Kid Fox kati nga be bakulu mwali Kakokolo namulayi yazzeemu okuyimba mulimu Kirifu mulimu koganga mulimu amagye mangi nga bwe tuva eri mu kkubwa ffe tetwamalanga kkubwa ate kugenda kukola byambyoni twamalanga okkubwa ng'ogenda mu disco kati abantu abasinga batujjanga mu disco ennyimbo ezo genda ku radio kati nga batusanga kati Ronnie yansanga mu disco awo ku Kingston nangamba gwe kati nakuba aliwo akayimba akalala kenakuba bakayitanga ebinoma bye bimuluma omwana ono ebinoma bye bimuluma nze ebinoma kati Ronnie n'agamba uno omwana abeerawo gwe nnyina okulaba enkya nangamba jangu Capital nengenda ku Capital nandaga buli omu Alex yagamba nange ono kyali wakabi okitegeera kati ne banyingiza wekanga oluyimba oluyingidde buli program naye nga si gwe olututeyo love eri ya music yali mutono ngo waba munna Uganda abatono abalikoding nga ate ffe waliwo abalasa nga bo munnange kasita okubwamu ekiro bwoti okuddamu okulabikako era kiro okitegeera ng'oliwo olugenda oti ova mu bbaala kaninga zi success okimanyi eyo life yali ng'ebafuula ba superstar baddala nnyo nga temulabika nga tolabika mwalabikanga mu budde obutuufu nzira abantu batandise okundabako nga nvudde nga sikyakubwa nnyo tegeera naye kati nga abantu akulaba abantu abamu bagamba bandabanga ekiro ng'amanyi Trekamaani mweru olw'amataala gali agakubamu kati waliwo yansangako eyo mu gete eyo aga ono si ye Trekamaani
olinga mweru ng'olabika kiro okitegeera kati Raga waffe yasinga okutukubisa yagendanga yeka ku marediyo kitegeera azini nga senior be onolaba omuyimbi nga mulungi naye nga teri yamukwatako actually nze ekyo kintu kyakikola nakati nze nyingira mu kibuga mu nenoonya obuyimba n'omuyimbi naye mba simumanyi oba tomumanyi naye nga katuni kaakabi kituufu naye nkasabula era oba okikola kyakabi nnyo kubanga ffe kyekyatukola tetwaliko nnyo omukono gwa muntu nti kati nkola nenoono nkola nesini yabbi kati yampika tebaaliwo era kyobola sometimes wetugezaako okwegatta nabo ndowooza tuweekeningamuko kubanga we are made oba self made muli self made some kind of nti wagendanga n'okola n'okuba ekivulu like somewhere like oyinza okujja n'okikuba kalenda wakulabye kalenda yakutwala kituufu yakunoonya enkya nagamba mpa akayimba ako mwalinganga bavuzi ba boda walinganga gyatutte omuntu ate gyafuna kasitoma omulala gyafuna kasitoma omulala kati kwegamba era ogenda okulaba entambula zo bwogezako zikyusa nga music yakutawaanya kitegeera ebyo ebiseera mwatuulanga ne muwandiika oba yalinga freestyle bwogenda mu studio nga lidi muziyiika zokka mwalimu okuwandiika freestyle zaaliwo naye n'okuwandiika okuwandiika kwali kukulu kubanga toyinza kutunula lwimba nga mukyakazi n'ogamba muntu yatuula kituufu aba yatuula oba content yalinga wanjawulo mwaka akadde baali bakufaananyizaako ragadi nnyo nakati naye nti natuuka nasooka nenkirwanyisa nenkuba nekuzyadikowa nga sinafaanana muntu kuba kayimba kange akasooka kena obusimba we nasooka oyimba nga baga olinga ragadi okitegeera ragadi yakubya akayimba okitegeera kati nakuba akayimba ako waliwo kyali omukwano gwa Steve Jean bamuyita mukalazi oba omumanyi mukalazi yaliko okugundi okwo producer yankolera akayimba ke bayita ebinnuma ebimuluma kati mukalazi amala okunkolera akayimba nga gayi ragadi ogenda muddawa ng'oyimba nga ye ng'oli kati mala okuyimba akayimba kati kadda mu distribution katuko kudda mu distribution bakateekako erinnya ragadi ebinnuma by ragadi nekadduka emisinde nga bamanyi ragadi kati nga buli lwentuuka okunoonya akayimba kange ne bagamba mana njagala noonyeza akayimba kange ke bayita ebinnuma ng'akajja karagadi gamba mwana temuli luyimba olwo ebinnuma muno mulimu lwa ragadi baluyita ebinnuma jukira twalwangawo okukola vidiyo kituufu siwe kubeera fosi okola ka vidiyo awo kali kafu nnyo era gyekali ku YouTube eyo kafaanana bubi bakayita ebinnuma ningebeera fosi okola kabinongama amwana nti balina nno okundaba sinze ragadi nga bantu baagala akayimba baali bakaagala naye nga bamanyi ragadi baali bakaagala kitegeera nenyimba mukyakaze era nga mulimu elementi kati ragadi wamenyera wenayera nti kakati ragadi anina kwa live nagenda nenyimba live ku Monster kati nensoka mukuba najja na freestyle ina ekigoma kye nawulira nga kantambulire mu kino ekigoma kati nensoka kujja na freestyle kati malo nenkolako chorus yokka nga sinnawandiika nengenda nenkikuba kati ndowooza ku producer chorus nemunyumira nnyo Derek Pro nabeera nga akikuba nnyo nga newe batoliwo kati nzija olweggulo tukubwemu kaawo emale nsuulemu ajja singa mubaza bubaza banaba free nga mbalulamu ngenda okuwulira kati n'atandika okukuba kati wakuba Mad Tiger n'agamba ragadi atusse bannange
ngali kwa live akyali mu studio lagati atuzzeemu bannange ulire kiyimba yasumuludde abanamugamba siragadi otreka omusajja nga afaanana munne kitegeera neŋŋamba kati alayika muganda wange mu ddoboozi kankite kuba nayagala nnyo kyusa nnyo kyobalaba nali nnyo so versatile nakyusa nnyo buli sobola omwawukanako naye nga ndowooza tooni yeeyo mulimu abantu ndowooza abazaalibwa nga kituufu nga tooni ze zimu waliwo wenbadde njagala tunyumizeeko obulamu okubya ebinuma ebimuluma obulamuko ojja ofubutukayo ne ogulubana wali walazeewa ogulubana nalimu kakati oguluba wekuba mukyakaze yandalula ate nga teryangayidinga mukyakazi yakuba nnyo n'abuna eggwanga ye yakuba kati nga nendaluka kwegamba sirina guidance teri asobolako nga siri mu bakabye ennyo eri ate bano abawansi bo banneeyunira nnyo bagamba maje jangu tukubemuko wano jangu gamba oba ofunaafuna ku busente obwo obusente obwo obusooka obwo obwa music obwo ogw'eddalu buzibu bwa controllinga kati sajja ayinza okuyita embalala banange totukangako mbalala tebakukoleranko kivulu mbalala kati notuuka eyumbula gwe kavimbo waayo ogenda okulira abantu bayimba oluyimba funayo akadde kati abanyankole nga babamanyi nga kati yoyo kuba ffe tetwafaanana nnyo nnyimba za kituufu ng'okuba oluyimba ne lukuyitirako obunene kali kwegamba namaliriza ebiseera ebyo ekyasinga okundeetinga down kubwa nnyo nakubwa nnyo ebiseera ebyo byaba Napoleon ebyo baba Napoleon obajjukira Momane ne gundi kati twali mu kulu yemu nga ba Napoleon balina ate bo kasente kawerako kitegeera kati kwegamba embeera nekkamuko obeera mu ghetto abantu bobeera nabo ba mu ghetto eyo kubeera mu chapati z'amagi n'ebijanjalo kyobola tezimba ku mumu kubeera obwokunywa kale abantu bakubwa naye obeera onywa obwokunywa buli obuliso obutalina mulamu obujjako abantu abakwetoolodde kati nowendi era waliwo kyali yambuliriramuko nga ndi mu ghetto ebiseera ebyo ng'okuba stage n'ojaguluza yonna naye nga ova ku stage batolina mugaso naye nga ova ku stage kati naŋŋamba naye majo manyi sigenda kuddamu kuwa ssente paka olijjano ng'oli soba nanyini bbaala naŋŋamba onobanga oyagala okuddayo ewaka nja kuwanga owa boda akutwala njagala ojjeko wano ng'oli soba ekitegeera kwegamba ndowooza yalumwa gaeyo bamuyita Umaru yakoleranga ku tikozi awo bagita tikozi ba eri agundi makerera awo mu Kibulu nangamba mwana onnuma eyo yonna kwegamba abantu bangi nno abanneetooloola ku kintu ekyo olemu angamba mwana oli mulungi naye kijjeeko olw'omwana okole kijjeeko okole kitegeera kati neŋŋamba owaayi ngenda okulaba buli omu anvaamu ngenda okulaba Ronnie Banton basonga nga bakulembedde ngenda okulaba Kibalama akubye ekisumuluzo ngenda banno nga giwunye neŋŋamba kakati ize anti abantu tebaagala nkubwe kale nja kubeera nga ize nentandika okwekontrolinga
nenzjange wa manager nga ndi soba nangamba ya kati awo ize awo njagala nkubira abantu bange leero ngenda kuwa sente naye kasitampulira nti okobeddwa todda kati bambi ne bagenda nga banzijamu ekyo ekyokuva mu ghetto nenyingira site nayingira site nga mukyakazi akyakola nze nga manyi nze nga nkomaawo nno mu kivulu awo gulaba ngaewala naye omuntu ayinza okubeera mu kivulu awo ng'onootamulaba okumala ebbanga nga nolowooza yagenda mu kyalo kati ng'oluyimba lukuba mu kibuga naye nga nze mbeera mu kivulu kati nenvaayo ekyanzijayo waliwo kashe ekireka kusanga tukula maani oyo batufunira kashe ekireka waliwo kyali wange bamuyitanga Jeno Shaka yayimbanga ono omukyala gwe nyinaye nakakaawa eyasenga kumpi wali enakawa namukyala we bamuyita nkaawa nga kyali wange nnyo we tutambula aba kati ne batuwa sheeyo eyo ekireka eyo Kamuli Road waggulu era mbakula maani aikula maani twali twamanyiganira wano ku White Nile ekibuye wano nga aveeyo mu kyalo kyabwe najja ku White Nile kati ne bwe tutuuka eyo bino ebyokubba abayimbi byava dda abategesi ne tugenda okuyimba ne Charlie wange oyo ne batuddukako abategesi badaga simanyi alazewa tugenda okulaba obudde bunaatera bugenderera ate tubeera mu kivulu wala nengamba Charlie wange no Shaka omanyi tutambula paka ekireka kuva eri Kamuli paka kireka tuba tutambula tuyingira nemugaa tuyingire ku bubaala tweyiyeyiye bwe kiba kisobose kuba tusanze bayimba tuyimbe banatufuwa tugende kati tusanga kula maani ng'ali awo gamulidde dda naye ndowooza ali awo abibalaabala omuntu azzeewo ng'embeera gyalimu ya bibala naga ate mwe bayayemu munonya ki eno mugaba mwana batubbye tuba Kamuli eyo kiki twagala transport atuzza mu kivulu genda kupowa agamba sebo kachali akone wava n'omukwano gwakabyawo bino byonna ebyoku White Nile tebyalimu nikakwata 10 zaali 2 atuli aba babiri nemugano kakati no Jeno Shaka tudde wakane tugenda kulyaki enkeera atenga nekolera ekenja atenga nokolo era kyatukala katajukira oba kubye ebyokunywa byo gobazo ojja sabula sho bakuweeyo ebyokulya kati nikatuwe 2 naye nagamba naye mani tugendeko wali ku Victoria era we yachaperanga kane batwala ku Victoria kula mana twala ku Victoria waliwo muzeyi woyo Saka manager Saka nga ino lugezigezi bityoyo musajja haji kadi natulaba naga mwana bayete bajja kuyingira bala yange kadi kula mana mugamba nego omanyi boogana okuyingira tontisa kaba oyo yakwatagananga nnyo n'abantu edda namugaga kati muzeeyi gwe baleke bayingire ojja kuwulira omuliro ogugenda okuba mu bbaalayo ne tuyingira ebbaala maga kale nkulese kulwabo kululo balese kululo nayingira kumbe mukyakaze yabalya omwimbi talinyanga yeyo yabalya dda kadi ngenda Charlie wange amala okukuba Shaka Shaka kayimba ka Shaka kali kansinga obunene bisere nze nga mmanyi kansinga obunene nga bomanyi kyeva wali omwagala nga tubeera nnyo fembi kakuba Jeno Shaka yakuba nnyo ngera ba Red Babo batutya Red Babo nga tulabako bwadaga Charlie weeriiso oyo kuba yamwoza kadi nagira ne banteerayo bannange siniya natya
bantu banfuwa sente bantu banfuwa sente abakazi banfuwa sente twaddayo tuli bagagga kwolu nnyo nga nze kibosire wa Shaka naye ababimu amwerabidde dda muzeyi naye n'avaayo eri ku mulyango n'agamba muya ekyoyo kyankalanyiza ebbaala naye n'aleeta n'atandika n'atuwaayo ku busente awo n'addamu okuva ekireka nagamba Shaka namugamba Shaka omanyi nze nno nkoye ghetto blood oba tuve wano tuveewo Shaka wali waabwe wenyini nangamba maje wegenda nze wano sivaawo mwana nemugaa ganze nkoye ghetto mwana ekibuga kituli wali kumpi naye tuli wano neŋŋenda nda okuddayo ekireka maje ukula mani nga takyantambera wano mugezi oyo kula mani nga takyanta alanze kibosi kimbibiri ne batutegekera gundi bato kati kula mani yali yakolamu ekireka yali yaboneka mva ku bano ba Disney baali just bo be bayimbi abalungi abali ekireka naye nga kulamani ndoza ku ground nga tebapika ku ground nga tebapika kulamani nga yatambula nnyo kati ne batuwa bato ekireka nze ne kulamani sijja byogera kubanga kulamani muganda wange naye nga mwafuna sente naye nga twafuna sente abantu batwagala ne kulamani ogenda okuba aguluba nange kakati bate eyo kwe kwafulumira kwe nafulumiza oguluba n'oyo lwakuba nziruseemukko nenzija mu maaso kati tutugira ne kulamani awe ne batuwa bato ne kulamani neŋŋanja nnyo ekireka nnyo namu nakati amu bamanyi ndi mwana w'ekireka nange nali manyi oli mwana w'ekireka awe oyogedde kawempe newuunyiza bamanyi ndi kubanga naddira omutima gwange nengusengula okuva ekawempe nenguza ekireka nze nga mbeera kireka era buddemu bwange nga bwekireka nze nga tolinawo kati natta buli kifo kyonna kyembadde nzungiramu nateeteewa nobifiisa byonna kubanga eri nga ndaba buli kyenjagala nkifuna sente bano bamaneja kitegeera nga bagula ne show obeera ng'oli kiboosire nawe oyinza okuva mu kifo ekyo kiringa okuva wano nensanga nga entebe banjagala nnyo eyewabe ewammwe watuufu okitegeera kuba nakubalaga ekawempe banga ddene nga teri kivaayo naye kireka yanjagala nnyo mwana era blessings mwana zigende ekireka nazo kati tumala obadde obuuza oguluba kati eno kankubuulira ensibuko y'oguluba oyo producer Jonte oyo yansanga ku Aitebo nanga mama je ng'abuulidde bo bamanyi mukyakaze kati yansanga ku Aitebo bannange naye gwe mukyakaze gwe mbozi za mukyakaze nnyingi mukyakaze oyo kati nga tonatuuka kuwuguluba mukyakaze oyo yali yaddusaako basiiza amaani abo yali asseeko basiiza amaani eyo wa simanyi palisa palisa nani palisa ne budaka nga Denisirama ye munene kati awo ngenda nzigala mukyakazi ngenda nziramu okuba omuntu ye ngamba nti artist ndi artist nno waddala Denisirama yatutwala nze ne Siiza ne bakiriifu abayimbi abalala abato bonna kati nga nze ndi eno banti ndi eno wansi eno
kali nga Dennis Lama ye munene ali eri waggulu jukira balina Tigani ebiseera ebyo bakozeemu ezo nebyo ebiseera nga mukyakazi asemberera okumuggala kati gundi Sizamani naye wali kakole kubye wampamba nga banteredde ddala wansi eno we bati naye bannanga oluyimba era bannanga abantu just nkaidinga abantu bonna toziyizanga mukisa gwa muntu kituufu ate gwe naye bakuziyizanga toteekawo nnyo gundi nyolo mbeera kulaga nti olumwa nnyo nti olumwa nnyo. A blessing is a blessing. Oba bakututte ne Kamiiri nga bakututte Germany nga bakutadde eno naye nga abantu balonze ggwe olunaku lwe bakulonda ne Kamiiri yeewuunya kati kuba Kamiiri kyali wange eze simwogerako nga kyali wange kuba yemanyi tasobola era talina nnyo kati twagenda eyo Budaka Dennis Lama yayinza okunyonyola obulungi kati natya kuwolo natya mukyakazi ne banteeka wansi ne mukusatandika okuyimba ne bansookawo kati bamala okuyimba wenti nze ne ngenda mu lodge ne bagamba twekamani akomewo nga obayimbi nga bamaika nga bayimbi ndoza abayimbi nga babiri bongedde abayimbi nga babiri kati nga bapointinga buli muyimbi ajja bongera ku pointinga omuyayi akomewo ne baleeta Sizamani akomewo omuyayi Sizamani nakuba nekudda kati Dennis Lama nti yalina nyini sho Dennis Lama nagiggala Lama ne bamugamba sebo bring the bad man back tumwetaaga kati njukira nze baali bantutte bya kiyaye nengamba manager nemugamba manager wagwano kasente emanya ebintu by'omusite olina okubajjuwa nemugamba kati manager nti obirabya nti nze njagala maji ate siddawaawo kati kuba batuwadde esho bbiri sente za share eyenkya sinazira yali boxingidde na Christmas nezaleero sinaziraba so kompe ezaleero nzire ku stage olwampa ezaleero nateka buteesi mu nsawo tandika kwerwaza lwazaawo nenerwaza kubanga mmanyi wenzirira ku stage tebajja kujja eri ekituufu kitegeera nembala okutuuka e Paris amagye bwe nalaba ku ssanyu lya music nalaba ku ssanyu lya music olamanya essanyu lya Yesu omanyi Yesu yali ayingira kibuga kyekyo bakiyitaani kye bamuwubira amatabi nga ngenda kukubalaga kati najja ku stage nga bawuuba amatabi nga bakuterawo ebikoola we bati kyali Paris eyo era ndowooza yenna ali e Paris anaabe Paris analaba ebintu bino ajja kutestifyinga nga bagenda bantera ebikola ita wano taata Dennis Lama n'agamba olwo Siza yakomyewo dda mu site endongo yagidduse Siza yagamba kambe Budaka nvire omuyaayi kati amunanga just akombadde saagala okaleke kati obadde oyagamba ogulubana osanga Jonte ogulubana nasanga Jonte awo ku White Table nanga mwana nyina studio eyo mwana ojja n'oyiribamuko ne tukubamuko ku ndongo emugamba mpe ennamba yo n'agimpa nembeera naye ebbanga nasigenda kati waliwo ka studio akalala eyo ekamwokya wansi bamuyitanga newe kyali mwerabiddemu kati nangamba majje obanga ofunye time ojjanga ne tukubamu biki neŋŋendayo ne kati ogulubana oyo kumuyimba waliwo olaga mafini yankyankalanya
paso MC paso ya bimanyi bulungi. Tutuuka ku lido. Tutuuka ku lido gundi bawa Compias endongo. Compias nga buguma yagala genda ku stage twalina Shanks Monitor. Nga kunze ne Shanks Monitor kuli bwalina okuddayo. Kati ndoza Compias najjanga yawulira endongo ki yamanyi enako ezo endongo yengekoona kuziddembe yali akuba nga watabu sebo koze kayimba bakayitangani abakyala kadde bonga boyagala abakyala abantumye okamanyi nga kakuba Compias nga kewulira muli ate mugaba mwana kompi katukube kuba gwe akakayimba kakuba nnyo mwana letu mwana muri Babyloni nze sagala nze mwantama abambi be Uganda mwantama etumuga wa genda ku stage kati agenda ku stage kumbe tutambula ne CD ya yatise eyo eyiye bambi yajitulidde kati bamuga agenda ku stage jukira olusi ekuba ene tamalayo kati ye DJ yagikubangako gundi na samplinga kati omukulu kwe yagendera ku sample nga amanye CD eyimba egenda kuyimba atuka ku stage jukira abantu balido baba banji ayimba abakyala abantamye CD negera kwekuku neddayo abakyala kwekuku neddayo jukira atuleseeyo n'atunule mabegati nga mukyali wali yabasalasala mwe nga manyi mukikoze we DJ Babyloni bakyali awo kali DJ kali agenda okulanga DJ tamuddamu nnyo natandika okuvuma ne DJ mwana ekikulu mwana ba DJ muli Babyloni tugamba wayi kati DJ nasala manyi wobeera ku stage okwo ovaako waya tomunenya naye kituufu abantu bangi gwoli ku stage kitegeera byekyanze namujjako microphone pababa nadda ku stage gali ati njakutta naye nga tayogera njabatta kati kompino kati bwe yakomawo n'asangawo nze beyaleseewo ne Shanks Monitor kati yatutandikiramu agamba mwenja kufanamu muli balogo kompino nanvuma kompino yanvuma paka Kampala kuba pasi yatuleetako mu motoka ye kati pasi yagamba kompi asitula mu maaso kuba yanvuma okuva eri nga tebanatusasula sente ne batusasula sente ng'akyanvuma ne tuyingira ne batuko tuteeka mu motoka ng'akyanvuma paka Kibuye kompino nangamba sirika gundi ani pase nangamba sirika tonyiga muyayi nentuuka awo Ekibuye awo envaamu kati jukira osula n'obusungu obwo osula n'obusungu kati olwavaawo n'obusungu bwange nanoonya studio jukira twalinga twekuba engoma wali wa Michael ebiseera ebyo DJ Michael wali olwokusatu ku Sherry Kabalagala kati jukira itwabaddeyo ku Sunday kati ne agenda okunkubira engoma eno kuba kati ono kubanga ne Compias nga netasobola kusirika alina okuleeta engoma kituufu ninga kati njagenda ku lwokusatu omuyayo nankuba engoma ng'ate anvumyevumye kaŋŋende nensooka njinoonya n'entala ngende kamooca ne bantawaanya ngamba kati nezijukira nti nyina enamba ya Jonte nenkwata esimu gyo nemugamba Jonte gy'oli ndiye gyendi oli bize nti nedda efulumirawo ebyafandika byakko nemugamba ngenda nayo nangamba jangu engende bweyogerere nenkubirawo engoma nampaddemu nangamba master gino nenkya oza naddayo kunona master
kademe kuba ayayayayaya ngekuba najituusa ku majestika bane baka kikino isomo lula ngendo jiwulira eri mu audio naye ng'eri mu kubuna bunyimi bwabo yiri waliwo muyaya nangamba olimba olwo lemukuba mba duulirako wa bakuli ningamba ani nga ludduka ajukira ne strike ebiseera ebyo twalina strike naye agezaako naye ng'agezaako sikanya ate majege kadi agenda okuwulira mbasuddeko omuliro nga tebannafulumya muliro kituufu gwamanaginga ate mukubyeko tuni ne bapapala kati oguluba netandika obayitamu wetwe yatambula nebayitamu kati nagobangobe nogikola vidiyo oliyambaza bubaza ku stage eyo vidiyo ya stage ogiraba twalina kanaiti wali ewandegeya babebi ese abo baani batragezi nga tulina kanaiti awo kati mandi ku stage bwendi ono video plus nga yaze kwata bugundi bwawe yagala nnyo okukwata abaana ne mugamba negwe lwaki eggaali mu kavidiyo kano nange oguluba n'afuluma nangamba nti kati kubira Ronnie Ganizi akuletereko ku byambala alina n'obuwalawala awo nze ngenda bowa ssente oyo omusajja video plus oyo bambi abawa ssente abamu ne mbanyonyola baali bankubye abo badansi balimu dansa ng'alinga musajja gwe tweka mani ojja tuwa ssente zaffe oba gyekiro ekyo kiddeemu gwe tweka mani mwana ojja tuwa ssente zaffe jyawo sitole ezo ali kavidiyo ako ne bakamalira awo ku stage naye ne kakuba nnyo nakatera ke kakyatambula endonga ekyuka etya nogamba nti kati kanzire kutweka manyo nayimba alive okudde eno gye tuli alive omutuufu kati Trekaman atandika okuva ogulubaguluba yayingira nnyo amabaala nnyo neyingira shows ennene kituufu nga kati nkuba nnyo laga ebiseera ebyo sumululaga nga buli muntu andabako bwataga oyo mutabufu katwalewa ne tragezi kugundi awo ku majestic nga tulina ebigoma byetuwuliriza awo abazambiya abakira tuwuliriza slow za reggae kati netandika okufuna nali nafuna dde omulamu ogwo gwa live naye nga sinafuna mwengutuuza kati nga nkyagulowoleza era guleetera muraga gamba koze nti omulamwa guno kati nga buli njagala ogukuba muraga bano ndaba ate ndaba kati era nempulira era mu studio nagenda na raga nengamba nagenda ne chorus nengamba Derek Pro ne muga Derek njagala ku birala gono njagala tuuzamu ebigambo byange wano ngoma yali abazambiya ziri zi potential style kati ngekuba nnyo Derek Pro yagenda okuba bwati nekawomerera kati ngawulira ebintu ebiva mu ngoma eri ate waba agikubye bwati nangamba naye Trekaman osobola okukakana mukono oyimba ne mugamba mwana ebintu ebyo byokuyimba ennyo nze njagala kuba abantu bagweri eddalu okitegeera kati nanga olina ennyimba ez'eddalu nnyingi tusamuko just tutugezeemuko kakanamuko nenzikakanamuko Derek Pro naye neyewunya nagamba kati omanyi kati twali tumanyidde okuwandikira mu studio nga manyi era egenda kuggwa Derek Pro nagamba omanyi maje engoma eno nnungi
genda otuule wansi owandiike ebigambo bino bulungi. Ebigambo mbiwulira birimu amakulu naye genda obisengeke bulungi. Nze wendi nengenda nempandika ebigambo nenzika nembisuulamu bannange magye. Engoma eyo yatandika okufuna show ng'ekyali mu studio. Kweli. First booking yali yebusiya. Ng'ekyali mu studio. Twali wakati ebiseera ebyo nali ojjukira Golola we yakubira ennyo. Golola bayakuba ani oba kiki yakola ennyo n'abawa akabi nnyo. Golola alina gwe yakubaawo n'alyoka atandika okujja ng'ayogeranga mbuzi ntunulira ku mukazi n'afuna ebigambo n'avuka wa tabbu nnyo. Kati ebiseera ebyo engoma eyo weefulumira. Engoma eyo efuluma oli kyalina ngamba magye olina shoko kuloko njagala tugenda nyimbira oluyimba oluyimba kyogamba opangisa oluyimba olwo zireze ogulu batozimanyi nangamba nzimanyi nangamba naye kati ate onyiize nnyo ogulu boono tugende kale ojagattako naye ngaoluyimba olwo nsinga okwagala akubanjayo sente mekoli oluyimba olwo ndwagala kusho nemugamba magye bamuyita Charles si ye Charles oyo Charles owebusiya Charles Capital Pub Capital Pub yasooka okupangisa olwo oluyimba netugenda ne full figure oyo yefulo wakabi nga yakazaala akaana akyali nga yakazaala ka baby kawo tugenda ne full figure n'olwo oluyimba neggolola era kyegambe kiri blessing bino byonna byetulwana biba bya bwereere just kuteekamu kibulia naye nga blessing eba blessing banfuwa sente ku luyimba olwo egundi ebusiya oba omusajja yavaawa ng'alinga mu Nigeria ng'agira bugiza ati Okay, tulina Trekaman naye of course embozi ye bampanvu tetusobola gimalayo mu lunaku lumu tujja kufuna obudde tumuddire ate atuwe part 2 endala kati ki ekiriwo right now nina baddewo n'obuyimba obwakabi nga gabuuke baddewo ne Juliana right now nina akayimba akalala kenaleese kebayita kamuli akalala bakayita Zali buyimba buli Zali mwenyine waffe Zali ewaffe omuwana onkola ki anti era obimanyi oyagala kuzija namwandu kikazi oyinza obutakiwaana ekyo naawe oyo omukazi tasaana kuba namwandu omukazi tasaana kuba namwandu mukazi wakabi n'ekirala yali just kyali wange naye just yandekerera nnyo naye ekitegeera waba ayina gyali Zali ojjukiranga ku magye n'ogabongangako naki Trekaman mwana talina tabbu omubongangako ne mulya ku capati ze kuba mwana eddemu omulaba aliro fiti yampangayo ku bujja wali abaava e South Africa nagaa Trekaman nga tucommunicatinga mukko naye sebo Zali kati story kinaye ina kuyita mu manager omufuna kale ina kuyita mu manager omufuna naye nga kyonna kibeera all right omuntu walinya step oba olina omuwa respect naye nga respect her ne kati ekyo kale akayimba kafa ke bayita kamuli era abanyumirwa obuyimba bw'embaga kayimba katuufu nnyo kagenda kucapa okay tuyanzege abadde Trekaman wano kusakata vibes ze DJ Senior B remix za disako manyiga mugongo kamera tujja mbasubiza tujja kuddira Trekaman tuongereyo story eno bulungi mu bujjuvu ayino tubulira ya meeting ati aba Red Banton bamuyisanga batya mu ndongo Koko Finger we yajja yabakyusa kochi ebyo byonna kiki kyabajja ku Majestic bakiringirangawo nnyo atubulira abayaye balabye abavudde ku bbala lwakubwa
Sakata vibes.